Omulwenda nkaga mwebiri omwezi ogw'ekumi ennaku z'omwezi nga 9 October 1962 naye abaffe ekijjukizo kya Muteesa mwabagamba nti Abaganda tuli babi tuli basosoze era Abaganda beepanka walolabyeko ekijjukizo kya Muteesa wonna ng'omuntu kuba asharinga in abaleeta independence abakulembera okwefuga kwa Uganda okirabako abantu bonna balina bwe bamwogera nako mu parliament ya Uganda okumanya ne parliament terimu makulu ekibumbe oba monument ya Muteesa yandibadde ne ku parliament ya Uganda okumanya Museveni tatwagala bobote bonna bonna abajja mu biseera ebyo bati baagala Baganda batitokero baani bonna bonna abafuga Uganda bayite baagala Buganda. Emyaka nkaaga mugumu nga Uganda yeefuga. Okuva Uganda lwe yatandika okwefuga yali Sir Edward Muteesa era nga ye Kabaka wa Buganda ng'ate era ye President w'eggwanga erya Uganda. Ye yasooka okubeera first president owa Uganda. Ne gye buli eno Uganda buli mwaka ejaguza ameefuga gaayo. Buli mwaka egattako ne baselebratinga ameefuga. Naye yaleeta ameefuga mu ggwanga erya Uganda. Eyakola ekisoboka kyonna okulaba nti Uganda eva mu buwambe, Uganda eva mu buddu, Uganda etandika okwefuga ng'ensi eyeetongodde. Tajjukirwa, talinaako wadde ekijjukizo ekyamuzimbirwa. Eyo y'ensonga esinga okuluma Mr. Kyuma kya Yesu. Omwami oyo ensonga esinga omuluma gyayogerako ng'agamba nti lwaki ne bateekawo ekijjukizo kya Muteesa ng'eyaleeta independence mu ggwanga erya Uganda. Ensonga eno nno si nti lwakuba Muteesa talina birala by'amaanyi bye yakolera ggwanga Uganda. Abaaliwo abamulabako bagamba nti omwami oyo Muteesa yakolera eggwanga Uganda okulaba ng'afiirawo nti Uganda efuuka eggwanga eryogerwako, Uganda efuuka eggwanga erivuganya ku mutendera ogw'ensi yonna. Wabula abajja bamuddira mbigere olw'okuba nti baali baakyawa Abaganda abatalina kye baabakola, wabula baagezangako nnyo okukola ebyo ebisiiga ettoomi ku birungi bya Ssekabaka Muteesa bye yakola. Ssekabaka Edward Muteesa buli eyajjangawo ng'agezaako okubikkirira ebirungi by'akoze nti bo boogerweko ng'abakoledde eggwanga Uganda ebyannaggwano. Ebyono babibikkeko. Kyova olaba nti ne gye buli eno Mwami Museveni ye muntu gwasinga obutayo bwe yajjira ddala n'ebyafaayo nti yali akulembeddeko n'eggwanga Uganda. Amini yakolera eggwanga Uganda ebirungi, Mwami Museveni tamwagala. Naye waakiri agira n'amwogerako wadde ye amusiiga enziro n'amufuula nti yali mubi nnyo. Naye Ssekabaka Edward Muteesa ye tamwogererako ddala okulaga nti talina kirungi kye yakolera ggwanga Uganda. Naye ng'ate abamanyi ebyafaayo bagamba nti oyo omwami bye yakolera eggwanga Uganda mu kiseera ekitono kye yali kulemberera, Mwami Museveni akulemberedde emyaka 38 tasobola kubikola. Kyova olaba nti n'ebijjukizo by'abantu abo abaafa abaakolera eggwanga Uganda ebyannaggwano tosobola kubirabako wano mu Uganda nti babatereddewo ebijjukizo, kubanga bwe banaateekawo ebijjukizo kijja baleetera okujulirira abantu abo mugambe nti Muteesa yakola ebirungi bwe biti, singa waakiri yatulekera omwana we n'atukulemberako, gundi yatukolera ebirungi bwe biti mu ggwanga, waakiri omwana we yandifuze ku ggwanga lino. Mwami Museveni obudde buno yagezaako ate okusaanyaawo ebyabo abaaliwo, weewaawo nkugambye nti n'abaamuddira mbigere Ssekabaka Muteesa ne baakirowoozaako. Naye at least nga Museveni abadde ku bukulembeze emyaka 38 yandibadde alowooza ku kintu ekyo nti olwaleero meefuga ga ggwanga Uganda ngenda okugaselebratinga yonna gye nga celebratingidde nze nga president, tulowooze ku ky'okuteekawo ekijjukizo eky'omuntu we yali empagirwaga okuleetera eggwanga Uganda okutandika okwefuga. Ekyo tebakyagala kirowoozaako lwa nsonga yakuba nti omwami oyo yali Muganda ate yali Kabaka, ate nga Kabaka ebiseera ebyo yali aweebwa nnyo ekitiibwa kubanga yali akulembera nsi nnamba Buganda. Buganda yevaamu eggwanga Uganda. Kyova olaba nti kati ate bakiteekawo Muteesa okumuteekako olukongoolo obutamuzimbira kijjukizo kubanga baagala okwegulumiza nti be bakoledde Uganda ebyannaggwano
kyokka nti Ssekabaka Muteesa talina kye yakolera ggwanga Uganda. Wulira obulumi kyuma kya Yesu bw'alina ku mutima ku basajja abazze bakwata entebe y'eggwanga Uganda ne basaanyaawo ebirungi bya Muteesa. October 1962 nga tekimanyi tebabimanyi kubanga abasajja bano Museveni okumanya muli babi bagadde okusaanyawo Buganda. Musose ne mbawuliza akayimba ka Fred Sebattaako sibadde musiru njagadde mufune meaning muwulire ebigambo Sebatta bye yayimba nti abawalana Buganda mwerimba. So Muteesa yeya asharinga yeya tuletera independence mu Uganda nagoba abazungu Uganda ntandika okwefuga. Lero Uganda we are a republic, we are an independent state just because of Kabaka Edward Muteesa owokubiri. Yabangi ne mutamutuma na kisawe kya nnyonyi. Mumanye kisawe kya nnyonyi ekikulu e Kenya bwe bakiyita. Mumanye kisawe kya nnyonyi ekikulu e Tanzania bwe bakiyita. Ekisawe kya nnyonyi ekikulu e Tanzania bakiyita Julius Nyerere International Airport. Ekisawe kya nnyonyi ekikulu e Kenya bakiyita Jomo Kenyatta International Airport. Kakati ekisawe kya nnyonyi e Uganda bakiyita batya? Teka wano answer you. Ekisawe kya nnyonyi ekikulu e Uganda bakiyita batya? Teka wano answer you. Okumanya bane Museveni tatwagala. Kati nze Buganda ntege kyuma kya Yesu. Mu butuufu okujjako okwerimba okulimba Katonda nti Museveni nkwagala nakwagalira wa? Otufuze emyaka 38 otufutubaddeko naye omulimu gwokoze oba gwokola ne banywanyiwo kwe kumakinga sure kwe kulaba nti Buganda esaanawo. Kama akuteremu obwangu Museveni ne famire yo n'abaana bo n'abazzukulu ensi eri kunyumyako. Ekisawe ky'ennyonyi ekye Uganda bakiyita China Uganda International Airport. Christine agambe Kyomugisha agambe Entebbe International Airport, Entebbe Chinese Airport, Muteesa Airport Uganda, Matovu Gonza. Muteesa naye tu. Muteesa gwe. I mean Matovu Gonzaga. Matovu ejja kuwa drone zijja kukima gweno biteke yombu Muteesa Airport Uganda. So abasajja bano fese tuva mu bbanga ne tugamba Museveni you are not the right president. Gwe nofuba okulaba nga bano abakusoke mabega tobalaba muka amagezi tobalaba muka abuntu. Kati banga leero mu Kampala muhoza ali omwalambula enguudo z'omu Kampala agaganya yazirambula mukozi wangu muhozi inginiya wa nguudo mboro kuba enguudo baziwadde ab'SFC. Kakati ab'SFC batukadde okufuuka bayinginiya b'enguudo bane Museveni. SFC Special Forces Command ejja erikuma President Yoweri Museveni mwafukadde bayinginiya b'enguudo. Kati olw'abaana baffe Baganda baffe abasomye obwayinginiya n'okukola enguudo Ekyambogo University, Nkumba University, Makerere University mubaleseewa. Olwokuba tolina musaala gusasula basirikale kati odidde obawadde emirimu of course legally balina okusasulwa kubanga sente ezo zibeera budgeted. Bazibba mu World Bank beewola mu World Bank kakati olwokuba Museveni abuliddwa sente zisasula abasirikale be ab'amagye balina okusasulwa kubanga sente ezo zibeera budgeted. Bazibba mu World Bank beewola mu World Bank kakati olwokuba Museveni abuliddwa sente zisasula abasirikale be ab'amagye kati abatadde mu byenvuba abatadde mu byokuzimba abatadde mu kukola enguudo. Musajja gw'oli mubi nnyo. Nzijja kukindeeta obusungu bwonna awo nawona nkyaleyinga foundation nkyasima musingi.
Munajjukira bulungi nti ebyobufuzi bya Uganda wano bw'oba toyise mu Buganda tosobola kufuga Uganda. Buganda eyo gy'olaba yewaniridde politics wa Uganda yenna. Bwe mba nnimba omuntu omu aŋŋambye wano nti Kyuma olimba. Nicole Patience agamba Nabbanja twagala Kibalama. Tweyongera okubanja abantu baffe. Si Kibalama yekka. Bamachete Yasini, Olivia Lutaya bonna bali makomereyo. Bangamba Olivia Lutaya bamurepinga dda kati balinda awone bakyagala bamufuule zolo balyoke bamute. Ge mawulire ge nafuna baleeta abasajja ne bamurepinga bamukwatira okurepinga bamukwata ku kifuba ku mpaka mukomera. So politics wa Uganda ebyofuzi bya Uganda byonna bw'oba tolina buganzi mu Bwakabaka you cannot tosobola kufuga Uganda. Nzija ku Kinyusi sinatuuka ku Kinyusi nina obusungu bwange wembutwala nengezaako kubalaga abantu bonna abayimbye wano mu Buganda mu Uganda bayimba mu lulimi ki ntera wano bonna Bajuliana bali bayimba dda Bajuliana bani bonna bali bayimba dda ninga bayimba mu nzunguzungu nga tebamanyiddwa ne Kasabadda mu kuyimba Oluganda. They were successful. Waliwo abana bayimba Oluganda awo n'olowooza mbu Muganda ogenda okunoonyereza amannya gaagaddala nga Munyankole Mukiga Muki weeyo. Kubanga Buganda is a blessed kingdom. Oli bw'atayimbako mu Luganda tasobola kukola ki kupenetratinga oba tasobola kuyitamu. Tunuulira bannabyabufuzi Kabeera oyo Museveni bw'aba ayagala okubba obululu e Uganda ajjeyo ku budaala bw'ebyobufuzi ne yeeyogeza Oluganda n'agamba olinga nalwo n'akutuka nalwo paka lwalwogera. Kubanga akimanyi bw'otayogera Luganda emmandwa z'okufuga mu Uganda tezijja kulinnya ku mutwe. So nzija ku Kinyusi naatera okutuuka ku Kinyusi mu 1993 Museveni yagenda okulaba ng'atandise okusebengerera agenda agwerera nga sabbuuni gwe batadde mu mazzi agookya n'alimbalimba n'atulimbalimba mbu mbaddiza Obwakabaka. Obaddiza Obwakabaka guwa bujjawo oba guwa buteekawo. Wabula yali akwenyakwenya Baganda. Yali atukwenyakwenya mu kigambo ky'Oluzungu kye tuyita woodwinking. Okuwoodwinkinga okubuzaabuza abantu mbunzizzaawo Obwakabaka. Kati Obwakabaka bwe yazzaawo yali amanyi kye butegeeza alyoka agaane Kabaka okugenda mu ssaza lye ery'e Bugerere. Bane twebuuze tukozese emitwe gino. Obwakabaka Museveni bwe yazzaawo yali amanyi kye butegeeza yali amanyi kye bayita Obwakabaka bwa Buganda. Okusindika Katikkiro Jebbi Walusimbi Tulyaguma nawe eyali RPC ebiseera ebyo n'okwata Jebbi Tulyaguma nawe siri kusonyiwa n'okwata Katikkiro wange ow'effumbe Jebbi Walusimbi n'omukwata amatayi kusezibwa bu video webuli obwali ku WBS webuli twabutereka. One time we shall revenge. Tujja kuwolera eggwanga ffe eri Abaganda abateerabira. N'okwata Katikkiro Jebbi Walusimbi n'omusindika eri ku mugasezibwa. Tojja kusala genda wa? Tojja kusala genda Kayungu. Olw'okuba ofunye orders from above wa Museveni.
So waliwo ebintu bye tutajja kwerabira mwabazanyira ku Bwakabaka ebyo mwerimba. Nze neewuunya kati ntuuse ku kirowoozo, ntuuse ku kinyusi. Abantu bano banna neewuunya Kabaka abawaatya obwami okumuweereza nga baminisita be oba abaweereza banne mu Bwakabaka. Ate bwe mumaliriza famire z'abantu bano muwulirize, mutaginge famire ya Nakiwala Kiyingi, mutaginge famire ya Joyce Sebugwawo Nabbosa, mutaginge famire ya Robert Sebunya, mutaginge ne famire ya Jesse Muyingo. Neewuunya abantu abo abana abaaliko abaweereza mu Bwakabaka bwa Buganda. Bantu mwe mbeewuunya okubanga muli mu ssabo, muli balokole, mwalokoka ne mujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu n'ennimi mwogera ne mugenda ate ne mu ssabo n'okaka ngende mpeereze Maama Fiina. Maama Fiina bw'anyenye ensaasi, pasita gw'omuweereza ensaasi ey'okubiri ey'okunyeenya, pasita n'aleeta ensaasi ebippo by'abalwale bibiri. Neewuunya bale ekintu ekyo kikyansumbuwa obwongo, simanyi oba ndi musiru oba sitegeera. Neewuunya omuntu ategedde Obwakabaka, otegedde Kabaka Maasomoogi. Kabaka bamuyita Maasomoogi, waakulengerera n'agamba oyo alimu ekinyusi, jangu ombeere wano onnamulireko Obuganda mu ofiisi bweti. Neewuunya abatanoonya mirimu kati abaavu bakole ki? Abakyapangisa, abakyayina n'obuyumba obw'ettaka obw'essubi, abali ekimu. Neewuunya Jesse Muyingo akulira agamba ssomero simanyi bagayita batya, gateeke wano ndabe. Neewuunya Joyce Nabbosa Sebugwawo atava mu Gomasi. Nze sirabangako omukyalo oyo ng'ayambadde ekiteeteeyi oba sikaati. Neewuunya Joyce Nabbosa Sebugwawo, omukyala apromotinze okwambala Gomasi mu nsi yonna. Engeri gye bakusiriwaza ku myaka gyo oba oli mu 8 oba oli mu 7 ne bakutwane mu ministry etajja na mu myaka gyo mu ICT. Naawe n'okwata omutwe gwo, saagala kukozesa bigambo bivuma oba biwalampa, ne n'okwata obwongo bwo oba oh my God, n'ogenda oweereza sitaani, ogenda onyeenya ensaasi ng'oli mulokole. Neewuunya Jesse Muyingo, omusomi Kayingo, ataddewo n'amasomero mu Uganda. Jesse Muyingo eyali omuweereza wa Kabaka, eyali minisita mu Bwakabaka bwa Buganda. Engeri gy'ogamba Ssaabasajja nti kaŋŋende omusajja eyakugaana ogende Bugerere, Jesse Muyingo. Neewuunya kyovula Museveni addeyo n'atusekerera n'agala bazina embwa na b'empuuta ze. Oba lwaki ndeesa abantu abo? Kabaka waakulonderayo n'akuwa obwami n'akuga agenda onnamulireko Obuganda mu ofiisi kwe. Abaakulabye ng'olina omwoyo gwa Buganda ogutafa. Naye mbuulira oba Joyce Sebugwawo Nabbosa, juzi n'ositula abataka mbu obatwalidde mwami Museveni, akole ki? Mbw abagulira ettaka, Museveni alina ettaka mu Buganda.
singa mbadde bloga mulala mbadde nkubawawo ekigambo ekikuwemula nositula abataka abakulu ab'obusolya bajjajja oba kwenya n'obatwala paka mu State House batandika okwegayira Museveni abawe ku ssente abawedde. How stupid are we? Joyce Nabbosa Sebugwawo mweyita ki mu Buganda? Jesse Muyingo n'ogenda okolere wansi w'omuntu eyakoma mu primary for P4. Goloza bintu ebyafaayo by'abantu abo tetubimanyi. Janet yakolako yadde P7. Janet Kataha Museveni ne bwe yawanga ng'okwana Sweden nga Museveni alwana obusiru bwabwe tebagenda kusoma. Janet Kataha kyannaku nnyo ekyewuunyisa abasajja Abaganda ate n'abakyala Abaganda be bakozeseddwa okwekubira Buganda ekigwo, be bakozeseddwa okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka. Omuteregga yalonda abantu abo ng'abalonze kumuweereza, kumulamulirako Buganda, kumuweererezaako abantu be. Kyannaku nnyo nti ate Mwami Museveni bennyini bayiseemu. Mwami Museveni bakozesezza okulaba ng'amenyaamenya Obuganda okutuusa lwabukubye ekigwo ku ttaka. Tukkiriza nti olwaleero Obuganda abusaanyizzaawo. Bo bali mu bifo bye yabawa balowooza nti bali bulungi nnyo, kasita abamaze okumaliriza mishoni gye yabatuma ey'okusaanyaawo Obuganda, bo bennyini baddako okusaanyaawo. Kirungi kya Mwami Museveni yaleka bujulizi. Mwami Museveni tayagala kumulabisa. Mwami Museveni akwesiga n'akuwa ekifo ng'alina mishoni z'ayagala otuukirize. Kasita omala okutuukiriza mishoni ze nga bw'aba akutumye, naawe aba alina okukuleka mu ttaka. Talina kukuleka ng'oyinaayina, kubanga ojja kutuuka ekiseera oyasa ebyama bye yakozesanga. N'olwekyo basajja bakulu ne bakyala bakulu Abaganda, mukoze kyamaanyi nnyo okusaanyaawo eggwanga lyammwe Buganda. Mukoze kyamaanyi nnyo okusenza Abanyarwanda bakine ku Bannayuganda. Abanyarwanda beefuze eggwanga Uganda oyinza okulowooza nti lyabwe, naye ng'ate ababayambyeko okutwala eggwanga mu Abaganda bennyini, Kabaka be yalowooza nti mmwe mulimu ensa, mmwe mugenda okuprotectinga Buganda. Naye ate kyannaku nnyo nti mmwe mukozeseddwa okulaba nga Buganda mugikuba ku ttaka. Katulabe abaana bammwe n'abazzukulu we mugenda okubateeka. Oba mulowooza nti bwe muli mu gavumenti ya Mwami Museveni nga mulina kasente k'abalimbalimba nako, musuubira nti n'abaana bammwe ke bagenda okulyako n'abazzukulu. Abaana bammwe balina kutuuka okubundabunda mu nsi eyaabwe, ng'ate be mwasenza be bajyeyagaliramu n'abaana baabwe, ng'abaana abammwe babasenza lutinga bikere. Goloza bintu ebyafaayo by'abantu abo tetubimanyi. Janet yakolako yadde P7. Janet Kataha Museveni ne bwe yawanga ng'okwana Sweden nga Museveni alwana obusiru bwabwe tebagenda kusoma. Janet Kataha Museveni azze wano ku University y'e Mukono, bagiyita batya? University y'e Mukono eyo gye bakateekawo. Wazze n'akola diguli ate nga bamukolera bukolezi bibuuzo. Newunya Jesse Muyingo ku magezi g'olina, ku bwongo bw'olina, okukakkana wansi oweereze onyenye ensaasi ya Janet Kataha Museveni ng'okimanyi bulungi ye yafumbira bbaawe emmere gw'olwo. Museveni lwe yafulumya statement naga tojja genda mugerere Kabaka. Kale nakiwala kiyingi simanyi nnyo, naye abantu abo ababiri, Jesse Muyingo ne Maama Gomasi, Maama Boarding, ne balyoka bakutika ministry etajjana mu myaka gyo. Jukira mwe mwakozesanga typewriter paka ne kati bakutadde ku buntu obwa digital biki gwe tugaanako wakibandikwadde wa Ministry of Gender oba obw'omulimi ne baagala okulaga nti omuntu wegwo mukalu ddala ne bakutika ne Ministry ya ICT, nawe nobeera comfortable
Minister wa Museveni noli okukwata bajjajjaffe abakulu ab'omusolya noli okubatwala mu State House. Kale bantu mmwe muli babi nnyo. Buli Muganda amanyi okunyiiga abantu abo tubanyiigire. Muzire emikolo gyabwe. Muzire bawala baabwe temubawasa. Abaganda bakyalimu ensa. Ne bw'osanga muwala wa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo nga mulungi atya amata bamuyiwako amata, jjukira bye bakoledde Buganda. Abalenzi abawala muzire batabani baabwe, kubanga ffe ebbanga lyonna tujja batunuuliranga bubi. Gwe buli bonaava eri n'oga nze mutabani wa Jesse Muyingo bangamba mwe mwayambangako dikiteta, mwe mwayambako omusajja eyagaana Kabaka okugenda e Bugerere. Newe sikyatula naye nsobola okukyogera mu mutima. Kobeere muwala wa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ng'oli mulungi, nojja ne weetega ngamba mutunze Buganda. Mututunze ekitiibwa kya Buganda ekyava edda. Mukitunze, mukiweebudde, mukimazeemu ensa. Tunaakizaawo tutya? Mu abasajja, mu abakazi, mu ab'omululu. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo omululu. Jesse Muyingo nannyini masomero omululu. Nakiwala Kiyingi omululu. Robert Ssebunya omululu. Muli bantu babi nnyo.